Eyabadde aziikibwa ye mugenzi Major John Kazora. Musajja munansiko. John Kazora yawandiika ekitabo bakiyita Betrayed by My Leader. Omukulembeze wange yandyamu kulinnya John Kazora obeera omwogere amba contemporary bantu nga Elia Kategeya, Mugisha Muntu, Amanya Mushega, Augustine Ruzindana, oyinza okuleeta babidandisali Samu Juba. He was deputy speaker mu protocol y'eggwanga. Yadde asobola okusigala nga atudde ne babodegadde bane bamuyimirira mu maaso nti tojja kubuuza otusenalate Bobby asituka agenda okuziika ki John Kazora. Kyabanyizza okusinga tebamuwadde muzindalo okwogera. Mugisha Muntu bamuwadde okwogera nti yandize nti lwaki kale jangu Bobby nkwadde eddakiika ki kuzange nkwaddeko emu kale obogereremu ki omanyi ki tegera omuntu bw'abanga afudde toyina ekiseera ekyo kimulekera sigwe kujja n'owamba omukolo ogwo n'obeera nga gwalali mu kaseera kano ak'ebyokulonda tutandise okulaba akaseera k'ekulonda tugenda kuba tukomawo nate nga twogera ku nsonga eziba ziguddewo mu ggwanga ne mu nsi yonna okutwaliza awamu okyamukisooka obuze kuba tulaba tweyongereyo mu maaso. Abalabi baffe maze ebbanga sirina muganda wange ono kanaakulya Peter nyizo gaabwe twazirunda naye ndowooza nga bw'agambye naddala ng'eggwanga lyetegekera akalulu ka 2026 tuyinza okwongera okufissa obudde okulaba nti tulina engeri gye tulambika eggwanga olw'ebiseera byalyo ebirungi eby'omu maaso. Abalabi baffe tubalamusaako era tubeebaza okubeera nti mugoberera ensonga ez'omugaso. Wiiki zino ze tukubye mabega mubaddemu incidents bbiri. Esooka President wa NUP Kyagulanyi Ssentamu yabadde mu kuziika okumu n'asisinkana Tayewa automatically ng'era Bobo ntumanyi nti oluusi ajja leeti era ndowooza ne bakuyisa otuli mu bantu automatically yadde alina omubuuzaako mu luganda kuba jjukira baaliko bonna mu palamenti aba NUP bayombye aba NRM bayombye aba NUP bayombye eki anti kati omanyi fujjo lyabwe kati lwaki yagenze omusajja amuwadde kutusanyalaze twaffe oshege omanyi bwe bamasanyalaze ekyabanyizza okusinga tebamuwadde muzindalo okwogera byonna bye bimu ebyo. Kakati eyabadde aziikibwa ye mugenzi Major John Kazora. Musajja munansiko. Ate si munansiko wa bulijjo yasibwa omutima n'agamba ku president. Bw'oyogera ku linnya John Kazora obeera omwogere amba contemporary bantu nga Elia Kategeya, Mugisha Muntu, Amanya Mushega, Augustine Ruzindana, oyinza okuleeta babidandisali Samu Juba. Tuzaako kati n'otafiira ajja. Otafiira tavanga sikiwa nti alivayo full. Naye abo asembayo Dr. Kizza Besigye yeebase Luzira. Abaagamba nti bino si bye twalwanira. John Kazora ate ye n'ayawukamu banne bangi baagamba ku president. Abamu ne bawandiika ebitabo, Matthew Kaire yawandiika, Elia Kategeya yaleka awandiise. John Kazora yawandiika ekitabo bakiyita Betrayed by My Leader. Omukulembeze wange yandyamu olukwe, yanjiwayo, yannimba. Naye ekitabo bantu bawandiise ebitabo ku struggle yaabwe n'ebyaddirira tewaliyo muntu kye bayita exposure. Kankoze ekigambo nti yayambula President Museveni n'amwanikira bannayuganda bamutegeere nga John Kazora. John Kazora mu kitabo Betrayed by My Leader ezimu ku line abantu abasinga ze batera okurefaringako yagamba President Museveni olunaku olumu yatuuza kokasi yaabwe nga abakulembeze abaali bava mu kitundu kya Nkole n'abagamba nti njagala mbayigiriza ebyobufuzi. In fact President Museveni faamu tukyogera abantu abamu but President Museveni mulungi okusoma bw'oba oyagala okutegeera ebyobufuzi okusoma Museveni the man and his politics. Bwe batuuza n'abagamba nti kati laba oli specioza kazibu naye abo abasoga bawulira nga balina vice president naye vice president kyoyo nabuyinza kyoyo amyuka ki kati laba oli jjajja Odongo
bwa komanda uyu amakomanda wanani uyu amakomanda wani uyu bwakwata bujipu bwo bulike mundu awo nayingira soroti awo nayingira mu town bajasi babuka ko ne bagamba tulina amakomanda naye aswana okutusa section commando uyu wa section ndoza isembayo bayinzo kwa bajasi ngabiro bakoma aswana okutusa section commando uyu kati it was very dangerous kubanga abantu bayogera ko they are still serving with President Museveni. Yes. Okuwandika pina nje kubafana nga best specials akazi obajjodde unosoma ekitabo ekyo. Wali eddalanga buli naye nga tebyosoma byawandikibwa ng'okimanyi onayogera bali yaliyo shogera kati lwaki mpadde background eyo ti John Kazoora afa yawandiika ebyo but kitegeerekeka nga naye ebigambo bye yakikkiriza because nakiwulidde okuva ku mukyala we Naomi Kabashari Ronalbo n'ekiwulira n'ekisoma ku Daniel Kalina kya managing editor wa Monitor era wandika column ya Thursday naye ng'akiwandiseeko nga President Museveni yabadde asasula ebisale bya John Kazoora wabeeredde omulwadde eyamuwandikako ki biri byonna by'owulidde okumukyaya abantu kati kantuuke kati Bobby asituka agenda okuziika ki John Kazoora atuuka singana ki Taibwa ayimirira n'okola ki now he was deputy speaker mu protocol y'eggwanga yadde asobola okusigala nga atudde ne babodegadde bane bamuyimirira mu maaso nti tojja kubuuza otusenalate abantu bakoze eki batudde dda of course nature ye yoreza atuuka late omukolo agukola ki aguwambe aliyesho bamutunuulidde awo abamu ne bayimuka ne bamugira naye bamumya omuzinda teyayogedde nekyobuuzizza bonna abakayana bakyamu kubanga emikolo ng'egyo okuziika there are moments that should sober us up gyebiseera ebituwa akaseera okwefumitiza okufa byebimu ku bintu ebirina okuwa omuntu okwefumitiriza ennyo nti ekisooka nti mu nsi temuli byetubadde tugoba byonna era gyosanga nga abantu abasinga balokokera nnyo mu nnyimbe nti Pita obeera nga wakuba program oba obadde ogoba ssente oba obadde olina ki obadde ogenda ku interview obadde ki someone important to you dies and everything changes that is what death is kubanga ono gw'osiibula togenda kuddamu mulaba it is gwe mukolo gw'okukola ki gusemba n'okutya okujja n'okufa n'otuukawo n'ogana ng'olunaku lumu nja kubeera ki yakubeerako awo bere nga sikyabitegeera nga sikyagasa noweza ku bantu bwe boolireka that is how death humbles us buli lwolabanga omuntu ng'azanyira mu kufa era Peter omuntu bw'abanga afudde tulina ekiseera ekyo kimulekera si gwe kujja n'owamba omukolo ogwo n'obeera nga gwalabika gwayagala okulabika no omuntu oyo afudde tulina omulekera that moment tumwogereko buli omu amulowoozeeko naye gwe okujja n'owamba omukolo abantu ne beerabira n'oli eyeebase wali era ne boolaba okuziika kwa papa he is the center coffin eri wali eri mu bbanga yekka gwe baliko yekka teri n'omusana gujjookya teri kutulaga simanya gundi baliko oli wali yekka should humble us so omuntu agamba bwe yamuwadde amasanyalaze ki oba yamugyeko amasanyalaze oli afudde we are speaking about that moment Major John Kazoora we should be discussing the Uganda we wanted yaluubirira ate ekyomuzindaalo ate bano bagamba nti tebamuwadde lukusa kwogera osanga alina message era nina gwe nasanze nti lwakiri mugisha muntu yandigambye Peter bwe tukula netuwangadde emyaka emiraaga 3 munnaffe n'atugendako anobeerawo waka naawe ngaogenda kakwata akati ne kajja mbw alina okubeera n'omuzindaalo amanyi gye tuvudde
Fefu abamanyi abaliko ne Professor Sirwanga, ne tulaba Professor Kasule, ne tulaba Professor Kakembo, Elisha Semakula, kati fe tuli awo kakati gwe yagala kujja mu mbozi zaffe. Abantu balina okuyiga nawe mbera nga ndi wamanyi nti olwo abantu nga bojja okoli wamanyi kkiriza otuule be bamanyi ebyabwe. Kituufu. That was the class that was speaking at Kazora's funeral. So abadde basuubira omukulu waabwe okwogera. Babyerabire babiveeko. Oshegeera. Ate ekirala era ekyo kirema bannabyabufuzi. Wano era byemu ku bintu byotya ku Ssaabasajja. Tubano Katikkiro agamba nti Ssaabasajja asiimye ayogereko eri eki? Obuganda. Nagwe omanyi okubeera ku mukolo nga gwe w'amaanyi. N'oguvaako nga toyogedde abalanga boogedde. Bantu baagala omuzindaalo. Kituufu bantu baagala omuzindaalo. Ese omukulu Ssebaasa ogubaako. N'atabamedde n'ekigambo. Kati tuyiga ki? N'ate nga ye ssente. Ye ssente. Kati lwaki ekyo tokiyiga nti nsobola okujja nga ndi w'amaanyi nga mbogezi sirimu. Oba siriko ku lisiti. Era neeva okikuggyako eki? Tewali kyovaako. Oshegeera? Simanyi bwe yandyogeddewo. Naye nekino abatulaba. Awo weyabadde ayinza okuba nga yeerabidde nti awo weyabadde bwe yabaddemu bwe yali ku lwaleweeruweeru yabaliisa abeewaabwe. Neerabira n'okwerabira ebyo yali aliisa abeewaabwe. Omufumbi ow'ettooke gy'ava. Omanyi raale zitabula. Awo nabo bakyamusesera. Niye omuntu akyamuka neerabira ebintu bingi awo naye waweekigamba awo. Nga tuyinfumitiza kintu kyayogera. Kituufu ekyo. So simanyi yayinza kwogera. Osanga yadde okubeera n'ebintu n'aga nti bannaaye mugambe ku munnammwe. Oba osanga ndibadde amujjukiza ebyo byewandiika mu katabo. Ate obijjukize bali. Basobola okuba naye nga kaseera kayadde afunye abajjukize banne mujjukira omusajja ono awandiika akatabo kaali kalungi nnyo naffe abadde batakamanyi tuddeyo tukanoonye mu bookstore. Tukanoonye nga tekaliyo baakagula dda baakamalawo dda. Twali muntu ayinza kumanya John Kazoora naddala abadde batudde awo n'atamanya kyotabo kye yawandiika nakoera ntakisomanga abasinga klasi eyo. Omanyi bukyamuze nnyo ekintu kyenzize ndaba ennaku zino bagenda bafulumya obutabo bumu ffe abatabadde batumanyi tugenda okudduka mu bookstores okubugula nekyamaze obutabo tebukyaliyo. Kati omanyi osanga abantu bandifunidde chance ogamba no omusajja onayogedde katabo kano katugende tukatoki tukanoonye tusomeko. Nze kyembeze kyadde ekisinga obukulu. One, speaker yakoze kya musajja bukulu. Politics oyo owasisinkana gundi. Oyo speaker yamusitukidde. Yali aweereza Oweekitiibwa Mpuuga okulyamu emikolo gy'okuziika ki? Seggirinya. Seggirinya was denied a dignified send-off. As an MP, because buli MP n'obeera obadde kapere n'obeera obadde ki? Kasoba ng'oli as MP, there is a level you are mu ggwanga era olina enziikibwa entongole erina okukola ki? Bano baagimumanga bagamba nti bali abaali bategese ebyo be baamujjambula mu bweki? Bwensi. Kati kulino yageze ng'era be bamu be baategese ki? Okuziika kati eri tekyabadde ki? Kyamu kati politics waffe tulina okwekuba mu kifuba. Wafula Chebukati eyategeka akalulu akawedde ake Kenya yafa juzi. Omu ku basooka okuweereza obubaka okumukubageza yali Raila Odinga. Wafula Chebukati yali yabeerako mu kibiina kya Raila Odinga. Naye Raila Odinga bagamba Wafula Chebukati yababba n'obbaki n'okubabba. Oshagera Peter? Kitegeera. Death tuddeyo. Okufa bwe kujja tubika era bw'osanga abantu era be tuyita abatamivu okukyalo Peter mu maka mwe tuva the big extended families that tuvaamu zibeera n'enkayana nnyingi by'obugagga eby'ettaka engabana but when someone dies abakungubazi abazze okutuziikirako tebamanya naki nkayana zaffe tubikako. Oshegeera era toyinza kugoba mabugo nti gundi yagaweereza oshegeera kati lwaki ffe tuzimba that culture tineemu kufa tusiiwuuka eki
bundi tajja kwogera oyo tayinza ggirako no kubanga ebyo bwe tubikola era bidda n'ebyobufuzi byaffe nze nandisubidde nti mu kuziika okwo tolerance wewandigize ne tugamba nti naye lwaki no tekituyigiriza lwaki enkaayana zaffe tetuziteeka ki mabbali kituufu okitegedde so nze kye nayize mu kuziika okwo